abantu tebategeera ate owulidde n'abantu bwe babadde bagana ngo oli okufiira omukazi okufa ne bwe yandibadde atudde wano tebamusiba omukazi wakutuza okufa yadde essaawa yabadde etuuse olowooza nti okuva lwe bamusiba yekka ye mukazi afudde ebyo tebiko omanyi ate kale butereevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much ali ku mikutu gyaffe egy'enjawulo okubeera ng'otugoberera okola kyamaanyi nnyo era nagamba nti bwe tujja sinziiranga ku mikutu gyaffe kuno okuba nga tukuwa ebyo bye tumanyi nti at least kirina kye bisobola okugatta ku bulamu bwo obw'enjawulo. Ndineko jja kagatta olunaku olwaleero tubeera kwatuna mu nsonga ziringa bbiri ez'emaanyi n'ebirala bingi ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda era tugenda kuba tukuba mu toki nga ndineko jja kojja obula mbugamba ki ogamba otese abantu bagamba ki abantu balungi nnyo beeyagala buli kimu kye baagala bakifuna amiina abatakifuna bakinoonya paka lwe balikifuna abaakifuna beebaza olw'okukifuna nebaisa omukono mu maaso n'abatanakifuna bagamba nti lujja kukya bakifune kojja leero oli smart nnyo si leero lwokka bulijjo oba smart naye ngambye leero oli smart nnyo anti kisinziira ndaba oye bw'aba akirabye manyi waliwo ayinza okugamba nti oli smart olw'okuba oyambadde ekkanzu mwana nagamba nti oli smart kubanga oyambadde empale n'essaati abamu ne bagamba nti oli smart kubanga okubye ekikalu buli omu obwa smart bw'alina bw'abumanyi naye nze bunteereddeko kino ekizibaawo anti ekyo ebyo siba sironze kironda ekyo kyekisooka ate sigiguze leero kojja sina ngezaako okubuulira obwa smart bwange nti era we nabigulira kubanga si bya kakati kufa kitegeeza ndi bulijjo ndi smart kuba nabigula era kati awo obadde togambira nti ndi smart leero kitegeeza mbadde nga smart paka lwesiiwuse nga bw'ogamba era naawe abantu bajja gamba obeera smart. Ndineko jja kagato okubeera nga tugoberera ku mikutu gyaffe gino egy'enjawulo kuli kojja kagato exclusive abantu nno kojja buli wengenda nga atunayo nga ndaba enamba ekola ki erinnya nze saagala nnyo kutunulayo paka nga bo bankakasizza nti tuweze tetera kutunulayo babeere nga bansindikire waliwo kikaadi kiri kye bakusindikirako waaye kati otuuse mwene enamba waliwo akabokisa kukajja ne mwini bokisiyo oba ku gmail kyembadde nkugamba bwentyo nti nze ebyo byonna tujja kusigala nga tubawa ebyo byetaagisa. Amiina kojja wangi tuli leero tukedde ku Bwancukwe naye era Bwancukwe omukulu Alex Waiswa Mufumbiro afudde afiiriddwa mukyala we nga kitalo mukyala oyo abadde atawanyizibwa ekirwadde bakonfamize nti kya kansa kubanga singa tabitadde ku mitimba batwandibyogeddeko kyekimuse naye boogedde ne bakakasa nti kansa yaani abakakasiza okusookera ddala so sinendaba ekiwandiiko oba ku mukutu gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu baani abakakasiza ataddeko kansa abadde atawanyizibwa ekirwadde kya kansa ani Robert Kyagulanyi Ssentamu ataddeko akolera mu ddwaliro ki dokita yakakasa tuleme kwogera bintu bya kisiru kojja ekiza bakoze ensobi oteekako dokita abadde atawanyizibwa kansa dokita yayogera obulwadde obuseeki kojja mbeera naawe ebbanga lyonna watya ng'okololamuko n'ofa neŋŋamba mune kojja eddaku zembadde nga mpangala naye badde alinamuko akafuba naye yaŋŋamba nze omanyi ndi musajja saasoma nnyo naye ndi mugunjufu ani akola postmortem musawo kati oyogera biki kojja nkugambye emikutu gyonna girazi mukwano egya mikwano gye ennyo kinywiwe tuleme kwogera bya kisiru bantu kutusunga ani akola postmortem kyeki omusawo yagikola kyekiki omusiko kwekebejja ngumaze okufa ne bakakasa kyekivuddeko okufa kakati Kyagulanyi yekebeze nkugambye mu posti gyakoze ani adikire yalinze nti gundi yafudde kansa omuntu alina amagezi omanya nti dokita kojja ne bwona akayanirema omuyaka ekizibu kyolina kojja gwe byage tolina kyokiriza nti kale Kyagulanyi yamukebedde n'alaba nti yafudde kansa nenkubuuza kojja bwe tuba tuli wano
mwinamu omuntu ogukusumbuwa ebbanga lyonna ng'oguŋŋamba n'ofa ne ŋŋamba bannaye ekitalo ekyakojja tebakuggyako hadisi bagijja ku dokita tubeere bageze kimala ekyo nkigamba abantu mukyala mufumbiro okufa ekyo tulwadde tetukiteekako kati bwe muba muteeka obulwadde temubuteekako lwansonga not until dokita ng'amaze okukola postmortem n'abagamba nti ekyasoono kino yensonga lwaki gwe ne boonagamba abantu anywedde awo kyayi n'akolola n'afa bamugamba nti tugende mu ddwaliro bakole postmortem kati biri byokayana byonna temuli gwe ne bwe tubeera wano nga tuli tyabo musajja amaze tubadde tutudde naye wano naye yaŋŋambyeko nti nno enjala emuluma ebyo tebabyogera ayogera nti kino kyekyasoono dokita yekka yakola postmortem n'amala n'agisayiningako n'ogenda n'oregisteringa death yono kati tebayinza kudipendinga nti Kyagulanyi yatugambye ndi kansa ne baregisteringa death ya mukyala Mufumbi. Soko osaasire ku baafiiridde bannayuganda mwenna baganda bange baganda baffe mbasaasira ne sekusaasira yenna era ntwala omukisa guno okubasaasira olw'okufiirwa mukyala waffe omugenzi kati abadde mukyala Waiswa Mufumbiro. Tusaba Mukama Katonda omugenzi amuwe ekiwummulo eky'emirembe era amulamuze kisa musonyiwa ebyo ebyamusobako awamu n'okugumya ab'enju ye. Okay, kojja mu kaseera kano Waiswa Mufumbiro musibe avunaanyibwa emisango gy'okukola dduyiro amenya amateeka era nga tannaweebwa bbeeyo bbanga ddene liigi balabiseeko mu kooti ne banne be tuyita aba political prisoners ab'enjawulo bbeeyo zikyabamiddwa. Kiyinza kuba mu mateeka waliwo wonna wonna we kiyinza okuyambira ku Waiswa Mufumbiro at least mu kaseera kano bwe kati okuziika oba okwetaba mu kuziika kwa mukyala we tekisoboka oli okugamba nti akusibye aba akumalako ddembe eri omuntu atali musibe lyafuna kiringa gwonagamba nti mukazi wange kati luli yavaamu olubuto kakati banintaddeko ne ŋŋenda mulaba nenda bweba naafuna olulala nkomawo tekikola era tekiriyo. So Waiswa Mufumbiro olowooza nti abantu wali okyaddeko n'okyalira ku musibe yenna? Nakyalirako ko musibe. Kati walowooza abasibe boolaba eyo bewasange mu kkomera wagenda Luzira? Nagendako e Luzira, nagendako eno Empigi. Empigi kuli Empigi? Kuli Empigi. Abasibe boolaba eyo bonna bo tebafiirwa ku baŋŋanda zaabwe oba baganda baabwe oba bakyala baabwe bafiirwa naye emmotoka ya prison ejje bavuga nti bazze kuziika. Bw'oba musibe ebyo ebintu byekola ki byebakusiba. Abasibe tetulinamu levels. Kale mbuulira Besigye n'afiirwa mukazi we oba mwannyina bamuvuga na bamuleeta okuziika. Kati kyenkugambye kyekyo nti ekiyitibwa okukusiba kye baba bakusibye. Saagala bintu obireete kuba gwe byoyagala owulire naye nkugamba bintu nga bwe bikola ki nga bwe biri. Abo bonna abasiba ab'amaanyi nabo General Moses Ali baabasibako naye olowooza ebbanga lye baamala nga babasibye emyaka gye baamalayo tebaafiirwako. Ofiirwa tokkirizibwa yadde ye ate n'okujja tomanya nakumanya kujja ko wali wazze okulaba ne bakugamba ndi nno yafa. Badde manyize kujja waliwo embeera gy'osobola omuteerawo nyamuwerekerako eri mu kuziika. Baani? Aba prison. Okuwerekera Waiswa Mufumbiro. Nemwe bwe muwulira ekkomera oli bw'abanga akugambye nti ŋŋenda kutwala mu kkomera manya mubi nnyo n'okusinga olumba olutta abantu. Ebyo byonna baba babikuggyeeko. Oba tokyalinayo okwetaaga. Era n'akusiba ekigendererwa kye okumalako mirembe gya ngeri ng'eyo. Olumwe ng'ate tolina ky'oyinza kukola wadde olumwe. Kiki kibayita obusibe.
nina comment zensomyeko kuba kototera zikiriza mu nekanze ogere kwajikira abantu bagoberera anze comment nze nzagala oli bwazogera oli nze nange nensinzira oko nange Robert Kyagulanyi Center mu bwa postinze okuva kwa ngabika omukyalo nafudde olwo bageze mu comment section ne bagamba wategeera nti omukyalo n'omulwadde wa cancer ate gwe n'otwala famire yo abalamu n'oleka ono ow'omusibe gumanyi talika ayamba n'ogenda ne mukyalawo ne muleka ono afe ate nga bwe muli olinga abadde mu kkobaane eri abano banno basibwe bafiibwe gwe ng'oli eri wekola ki abo abakomenti nze kati ate abo obaddamu kakati gwe kyoba okola toddamu kumpagira nvaako genda eri omukulembeze w'ekibiina kyo gwe bw'onaabanga ewuwe eriyo omuntu ali mu mbeera embi ng'ababeeta abatwale weyala kuŋŋamba nti kakati omukulembeze w'eggwanga erya Uganda n'abeera nga olw'okuba gwe omuwagira nga mukyala we alina kansa alimu okutambuza famire ye n'ano naggwe nze omuntu ayogera ebyekisiru siba na budde bumunnyonnyola nze amukakase kati kale akyuke yawagire ave mu nuupu kati taddamu giwagira awagire ati Bobi Wine yamanya ne Museveni ne bwategeera nti olwaliro gwe owagira NRM nnyo mukyala we alina kansa ayinza olugendo lwagendako ebweru alusazaamu kubanga mukyala we alina kansa maizo salo nagamba mu Uganda yakamala mu bukulembeze emyaka emeka gavumenti ya Uganda yakatwala abawagizi be NRM abali obubi ebweru emirundi emeka okubajjanja ongambe nti ogundi yali alina kansa ne bamutwala gundi yali alina kansa ne bamutwala gundi yali abadde bwati ne bamutwala olw'okuba wagire anti agamba nti olw'okuba oli lwaki agamba goloza Uganda terina basibe balala bonna bakaba basibe babatwale nga babajjanjabe anti oli kinywiwe akati kye tuba tukola ono ayogera ebyo kibiina kyabavaamu aleme kuddayo kuwagira muntu wangeri ng'eyo agende oli musirusiru mugwagwa agende ku balungi abanaamukolera ebyo byayagala ono tabisobola bikola wanyisilake oli okugamba nze mazima kale ewaffe nze byompisaamu nze waffe taata wange byetu yabikolanga ewaffe taata wange tabigirala wadde banyinaze ng'ogenda ofumbirwa kitaawo oba ofumbirwa bannyoko nze ngondeka bw'oba olaba nga tebinyuma gende egyolaba gye binyuma eno tebasibaayo busibi bantu olowooza babawamba buwambi ne babateeka bawagira eno abawagirayo bajja beesiimye ate kati sira bagguba osinika nnyo ng'osinziira gy'osinziira okuwalampa oli nti teyatwala bano gwe kati bw'aba teyatwala gwe ani ayogera naawe okyobuuza oyogera ng'ani muwagizi lukulwe owaki owa Nuupu muwagizi kati aveemu alekerawo kubanga tebamukoledde byayagala umanye ekikuwagiza ekintu ekikuwagiza ettiimu ng'ekola by'oyagala kakati bw'otuuka nga tekyakola by'oyagala ng'ogenda mwekukolera by'oyagala ng'ogita ng'eno ogita etakuwagira etakukolera by'oyagala ko kimuvunaanya bo bagamba nti at least mukanga bwe yategeerera nti kale oli mulwadde ate ono kati mu Uganda mwakabeeramu abasibe ba mulundi gumu kakati njagala kubuuza kino wamanyako nti si papa muntu wa NRM oba tokimanyanga nze nali ndaba muntu asasanya ssente wakimanyako kiri kyembuuziza kira sibuuziza wala kwatasaanya wakimanya wamanyako nti kitatta yali awagira nnyo NRM nakiwulirako ekyo singa kitatta mukyala we yalwala gavumenti yandimustudde emutwala ebweru tukozese obwongo tuleme kubeera na gatole tukozese obwongo bwaffe bulina okukolera wano tolinaawo bantu boolaba nga balwadde ddala balwadde nga bawagira NRM engeri gyewagambye nti kisaana musawo ng'akakasizza nti boolaba nti balwadde sigambye nti abafudde obulwadde nze ŋŋamba omuntu omulwadde naawe ne bwotaba musawo osobola okugeza ngaani nze nina bendaba bandisanye okujjanjabibwa akati nga bw'otabalaba ndowooza tebaliiyo kale kituufu baabatwala betwandibadde tulaba baabatwala kolera ku bantu ngaani anti kati nange mukulaba nange sirina bendaba bonna abaalimu abalwadde baabatwala tuba tulatalabawo n'omu kolera abantu naawe era abantu benkoledde wawaddeyo example example tebagigaba lwampaka
kale nsaba anti engeri gy'otabalaba kitegeeza tebaliwo. Nange mbadde ndowooza nti obalaba era nange mbadde njala omale kumbulira lwandimbulidde nti weebali nange nkusse ku nninga naye engeri gye bataliiwo kati tukole kirala. Tewali baali balwadde bwe banalwala ojja kulaba nga babatwala ebweru gavumenti ngebakwata nebatwala ebweru abantu baayo. Kati gwawa abadde agamba nti Agulanyantu tutoli kubanga omusibe naawe kiwuka kati odde eri gye batwala abantu ne babajjanjaba bakaba basibe ne babatwala vaayo oleme kulumwa mutwe gwa bwereere. Nali newaze nnyo okudda mu bagwagwa abamala gaddamu ebintu ebitategerekeka. Omanyi abantu abasinga obungi oba baali balowooza nti bwe banajjanga enkeera babawa obwa minisita babawa bwemupyo baki kati bwe bitaabawo batandika kutanishinga oli nga bw'owulira era abatalina magezi abalala bwe babuuza nti kati ye agenze mazima n'abaana be ne famire ye nogamba nti bagwagwa mmwe ali mu buyinza ye bwe yalinga mu lutalo abaana be yatambulanga nabo ku fronti abasiru bwe batyo nga tubamalirako baana ki abajja ku fronti ne balwana olutalo manzira kwabo kojja mbadde nzija nga nva ewaka nsanze emmotoka emu zibadde bbiri oli apakinze wish mabega mu maaso ga taxi ndoza nga balina gwe baagalamu wish eno efulumyemu abasajja 3 nga bali muleeya naye nga balina emmundu era ne bamusikayo mu taxi ne bamuteeka mu wish. Ekikola kino kojja ekikolebwa nga abantu bali muleeya balina emmundu kyatandika ddira kitegeeza kyekyo kati ekyo nze mmanyi nti omuntu abeera muleeya n'emmundu abeera mu bumenyi bw'amateeka ne broad daylight nga ne poliisi ne bwebuba kiro bw'oba n'emmundu ng'oli muleeya obabeera mu bumenyi bw'amateeka. Omuntu yenna nga azze gy'oli ng'ayagala kukwarestinga oba kukweshoninga oba kukola ki oba kuinterogatinga oba kukubuuza kuviimirira kubaako kyayagala manyi ng'ali muleeya alina kusooka kujjayo kaadi ye n'akulaga nti nze nvudde mu kitongole bwekiti kaadi yange ogiraba va mu mmotoka eno oyingiremu naye fe abakutwala ffe bagundi tukutwala giiri. Ebisigadde byonna ebikolebwa abaleeya baba babikolera bweru w'amateeka. Nze ngamba nti ekintu amateeka gagamba ki kujja ne poliisi sebongeeraba wali anti poliisi bwebeeraba nebaleka yekipromotinze bweba ebadde eraba bweba poliisi naye ebadde eraba nereka abali n'emmundu nga bali muleeya ne bava mu mmotoka eya buyonjo eya bulijjo ne bakwata omuntu ne bamujja mu mmotoka ne bawamba omuntu nga poliisi eraba. Poliisi yekipromotinze eba ekipromotinze sigambye nti ekibaddemu. Kojja ebintu bino byaliwo emabega eri mu ggulu era bize bibeerawo buli gavumenti lwetabuka bibeerawo. Omuntu asobola okukwata emmundu ayambadde t-shirt ye nga tomanyi n'abamu abantu njala nakubuulira kino kisoboka abantu bonna abatali b'amagye okuba n'emmundu zaabwe ne bakozesa omukisa ogwo kubanga waliwo be balaba nga bakikola nga bali muleeya nabo bajja kukozesa omukisa ogwo bakole ebintu byebimu. Tuligenda okulaba nga abantu bwe nga bagamba nti ffe tetubalina kati nga waliwo bawambira Kibalama waliwo abagamba nti Kibalama bamulina abantu bagamba tetumulina tibaani abamutwala bali muleeya ne bajja ne bamutwala nga bajja muleeya bakozesa omukisa ogwo ne bamutwala. Tuba tukyali mu security ebe ekyali ggulugulu nga kigambibwa. Nze simanya nti nze sikigambangako nti eri ggulugulu sinze nakyogera kati anti ekyo yakyogera gw'okibuuza nti kati security ekyali ggulu nga bwe watugambye nze kati ogikumbuza ebya security sibimanyi otoga security ekyali ggumite anti kati nze ebya security sikola ki tobimanyi kati okumbuuza nti ekyali ggulugulu sisobola kugyogerera kati eyakyogera kyemmanyi era omumanyi tugamba mbu eri ggumite omuntu najja nga bali muleeya ne bakwata omuntu era ne bamuyingiza mu mmotoka etali ya poliisi etali ya magye
Euro security nywevu nobimubuuza n'ayanukula oba n'atayanukula. Okyali ku mikutu gyaffe Focus TV wanikojja Kagato exclusive ndi adde Wilberforce Kumuyanja okuba nga tukuwa updates oba amawulire agatambula mu ggwanga lyaffe Uganda nkujjukiza Focus event services bagamba nti bebino bakwatira omukolo gwo bakuwe service zonna zibetaaga ku mukolo gwo baguteeketeeke bulungi so nga ate ne bannaffe aba Focus graphics and branding bagamba nti bebino bakubrandingire business yo enamba z'essimu kwe ziku screen okwo babakutwalira bbala mu maaso ne bannaffe abakojja Kagato oba aba bicycle kick bakugamba nti beeyune obe ozze erinnya lya nnyinimu mu maka obeerenga abakazi abakyala baleme kuyisa maaso so nga ali namba ya simu naye kweri ku screen okwo kojja nga tuwumbawumba NRM basimbudde bagenze mu caucus esaidi z'ekyankwanzi eyo okulaba nga basala entoto n'okuyigiriza bano ba member of parliament abapya ba newly elected members okubatendeka butya balina okubeera nga batwala ebifo byabwe mu maba nga bakola roles zaabwe ez'abalondeddwa mu bitundu bye bagenda okuba nga bakiikirira mubamu ku bagenze bayita abantu bangi nnyo n'abatali mu gavumenti bwe kuli omukulu Norbert Mao era nga naye yeetabye lumu ku mukolo guno agamba nti ye taliiwo kubeera nga buli kaseera kusika muguwa na gavumenti eriwo ekikulu kyaliko kwe kubeera nga bakkaanya n'okutuula awamu yebaani ye ng'ayogeranga olwongaani anti wa DP ye yema wa DP si wa DP teriiyo eri tebannayitako bannange nti kiri open bayise ne gundi endala kati abanupu baabaddeyo bameka ati bo baagaana ate aba FDC baagaana kojja Yima unabagamba bane isimu mausi yayogerera abasigadde ati president wa kibiina talina kibiina kyakulembera nkojjamu waddi akati gwe mukyala wo ayinza okugamba nti gwosobola okugamba nti ono manyi mukyala wange ali wa Mukasa kati ndagamba mukyala wange nemuwadde mukojja Kagato mukyala wange omanyi njagala nnyo mukyala wange tayenda mukyala wange tasobola kungattako mukazi yenna era eri gyali ewaabwe Mukasa mu bufumbo ng'oyogerera nze oba kuba ntegeera kojja oli president wa kibiina simanyi ye yagambye ekibiina anti bw'aba alina kati kankubuulire ki bw'otosobola kujja wange n'owa speech nga mukwano gwo nsobola ewange okujja nga nkugambye nti yogera ku lwange naye NRM bwe yenkana ne babaka parliament be yayisaawo tesobola kuwa Mao kujoogerera Mao ali mukogera side eno n'abagambye we tuli mukwano Mao yasinza ababaka abangi mu bavuganya gavumenti naye ate ali mu kibiina ekigundi tokize si yasinga naye ate tali mu kibiina kigundiivu ekibiina kigundiivu tekyegatta na muntu ogere byakigezi byerere kojja DP mu byobufuzi by'eggwanga Uganda inako weeri einako omugabo nedda yalinako tekyalinako mugabo erina ababaka bameka mu parliament awo kojja labayo yagamba njagala naye uli kusaidiye agamba nze saidiye njagala ogiwulira ng'asinziira ku kitebe kya DP bw'aba akolera conference oba olina amagezi kati nga gwe munnamawulire omugundiivu ng'oyagala okumanya ebikwatagana ne president general wa DP ng'ayogera tomulumba ng'ate ku kitebe ky'NRM abantu bagenda kulowooza nti Gayo n'ate ategeera eri si kitebe kokasi babayise kakati abakulembeze bonna mu kiringa bwe mba njagala okubaako bye nnenya mukyala wange simulumba gye yanobera kati oyinza okulumba omukazi gye yanobera ew'omusajja eyamusigula naye kojja simanyi oba entegeera yange oba ntegeera nti ebintu nze bitegedde anti Mao akugambye batugende tukanye obutakanya ne gavumenti ayita mu abanupu kati nakino mbadde njagala kikugamba oba ababo bakulema okukuŋŋaanya okufunayo ababaka abanaagenda ng'ababaka bali bwe bagenze kati oyita baani ng'era walaba nga tobasobola n'ogenda n'obaako gye weewogoma gy'oba osinziira otandika otya okuyita abataakugoberera
kiba kya busiru na bwewussa koja obufuzi nga kuteesa ebyo gwobimanyi singa kwali kuteesa singa mufumbiro olwalira agenda kuziika mukyala we je bannaye gundi yafiiriddwa era singa kwali kuteesa tewali kiyisa basirikale n'amagye kubavuganya gavumenti kati ensonga emu teri munsa okugamba nti bannange mbadde bwolabye nze njirese okujjako nze olabye nze njirese nze siyinza kugina kugireeta koja bwe tuba tunoonya ensi erimu eddembe ensonga y'omusajja oteeka so mwami gundi nze siri ku levo yo entegera y'ebyobufuzi eyiyo tolowooza nti nno Amerika bwebanga oba eggwanga eddala lyonna eryagala emirembe limala kuddira oli naava mu kibiina kino n'agenda eri n'abeera minisita n'agenda mu kokasi z'abalinga gy'ateeseza n'akuŋŋaanya ate n'ayita be yaleka mu bibiina ebirala ayogere nabo kuba tebakuwangako mwaganya nti gwe onaayogerera singa abadde leader of opposition nga yayita banne bagaba naye badde kirala naye gwe wagenda ku lulwo nga gwe ng'omuntu teyagenda nga DP ate bw'oba oyogera ku Mr. Mao tomwogerako nga DP njogere nga ye independent person bwe baali bamuwa bwa minisita bagamba nti eno ministry tugiwadde DP so bwe tuba twogera tubamanye bwe tuwokola ki bye twogera kojja ensobi ki eriwo yokugenda tewali nsobi era olaba nze sirina buzibu bwenkola ki naye kyeŋŋamba nti ye nga ye kuba si yalina ababaka abasinga obungi ku opposition talina mubaka yenna ali mu parliament kati ayita baani kuba eri ekuŋŋaaniddeyo babaka kati kale tukozesa amagezi amatono ge tulina kati ayita baani ye mubaka bw'aba yawangula era si bayagala bwa sipiika kakati bw'aba ye ate kati akyayita baani ng'eri bayitayo babaka ate nga ye yayitayo ewaabwe mu kibiina kyagamba nti yewangulemu aliyo omu kati ayita baani so omukulu yegasse ku nnaku omwerazi bagenda omumala ekyankwanzi okulaba nga batema empenda butya ekisanja kino ekijja bagenda okuba nga bakitambuza bulungi so tusuubira nti Mao banagenda okuva eyo mu kokasi nga waliwo ate obuulyawo embeera gye batukkanyiza ye bw'aba abagenzeeyo bonna bagenze n'ekigendererwa kyabwe nze kyempozi kyenvumirira yokuba nti bambadde yunifoomu y'amagye ng'ate abalala babazi bakwatira ate balina bali si basirikale ate ne bagibambaza yawo sijja kugendawo nnyo naye ako kaabagezi baba bakategedde kale kojja abantu bajjukize ka bicycle kick tuve wano bicycle kick omwami yenna naddala bakozesa ku masturbation abalabi ba firimu ennyo eza bbulu movie abantu mwenna ababeera mu bintu byengeri ng'eyabakozesa ennyo amakerenda ago ge mbadde mwewaga munago kirungi n'oba nti ofuna bicycle kick n'otereera nodda mu mbeera ye eya bulijjo akirininge munda ne system yonna agikole ki ebe nti egogolwa oddemu okuba ezirizilala omwana egyo yakubye roof bamuyita azube mindi wa Arsenal yagikubye eri ne bagisala naye nga y'amaanyi eri kakati abo oyo manya yamukozesaako bwote so abakyala bajja kutandika okuba nga bakusongamu mimwa yantazi oyo tagenda oyo akutuusaayo oyo olugendo alutambula n'alutuusa ate n'akomawo nalwo bye bino ebivubuka abakyala bye bettanira ennyo ebyo babiyita smart wire teri smart wire yenna system aba yagigogola ne bicycle kick n'olyoka n'olugwamu n'olwekyo ojja kuba ku simu 0752 weefunire ku bicycle kick obeere nti omukyalo omunuunisa ku munnyu gw'ensi obeerenga bwomanyi empagi ate batera okutambulatambulako awabeera emikolo waliwo omulongooti ogwo gubeerako bendera obeere nga guyimiridde bulungi bwantoogo omuki ogambye omuti ogubeerako bendera sinagamba ku muti ngambye mulongooti omulongooti oba omulabba enjogera ennaku zino ennunga myandibadde nti obeere gumite gumite oba otegeeza si kumite gumite oba oyimiridde ng'onywedde obeere fumite ogambye ani gumite so bw'otakakozesa alobeera ofuuse eki tumiti
Yumite. Wewe okubeera Yumite okozese bicycle kit. Kale olunaku lwe tukomye wano mbajjukiza nti buli wolaba notification kusaba busabi tugoberere laba video zitaddeyo obeere ng'ofuna ekinjawulo. For now, bye bye. Ya kusubscribinga ku Focus TV yange bingi